Pastor Bujingo ng'omutwala Kaguddeyo olw'okubeera nti munne yavudde navoola obusiraamu. Saamututenga Kaguddeyo nayogeddeko naye kubanga musajja osanga w'amaanyi, nnyinza obutafuna nnamba emukubira kayinza n'obba akamanyiyo ne mugambiramu eno kuba wa musajja wa kitiibwa. Abantu bagamba abasiraamu mwe musinga, abasiraamu babeeyogera bonna babikola bakyamu. Ffe eddiini yaffe tetukkiriza kuvuma ddiini z'abalala. Era gwe olaba seeka ng'avuma eddiini yammwe mumugambeko. Ate eddiini kintu kikulu kubanga otandikira n'empisa n'okutya abakulembeze kitandikira mu ddiini. Ffe mu Busiraamu batugamba omukulembeze olina omumugondera, ate abakulembeze ge mateeka, tebakulimbayo kirala. Gwe nze oli newatta omuntu omukulembeze n'agamba mumute temumutta, bamuta. Kitegeera kati ddiini eyo kintu kikulu, tuwaamu amagezi. Kaakati bw'akeera ku makya asobola owakanya obusiraamu kye bwogera by the script in its righteousness, naye tosobola kukwata n'obisoma bubi, it loses the meaning. Kaife nga Mungu abamukkiriza ffe mu Busiraamu kiryoke gwe oba tomukkiriza, nzikiriza Allah wange mu nzikiriza yange, kinkakatako okuyimirira Allah watagenda kwogera, kubanga ajja kumbuuza bino byabaawo ng'oliwa okola ki. Ensonga enkulu gye tuli ku nsi, singa si ddiini, singa abamu tuli babi, eddiini etukomako. Tulina ensonyi nti Mungu waffe tugenda musinkana tutya. Kale zisobola kulaba gwe ate nga tumanyi omira ennyukuta, you make it look ridiculous just to show that tekirina makulu. Kitegeera babagezaako nnyo tulaga mbu ddiini y'Abarabu biki, but God chooses a race or people upon his will. Yamanyi fewe kyetukkiriza. So ne mugamba bambi bw'aba yasoboka kuba alina mikwano gy'Abasiraamu abeetonde. Yeetonde. I shall not take action. We shall not take action. There is no action. Tugenda yimirira tugambe tugenda twasaba ng'omuntu ayagala okulaga bakulembera nti eddiini ebeera bweti. Kuba kyensikiriza teri ddiini ekkiriza vuma ddiini ndala. Just esoozi wakanya naye teri ddiini ekkiriza vuma ddiini ndala. Keeko ke nali mutegeeza. Naye twalaba nti mu njogera gye wali omutegeeza was it in the polite way or? Yeah, I was very polite. Very polite. Ke nayogeramu ne ngamba oba tujje tusabeko naye tutegeeza so okujja ne tumunnyonnyola Nkoze Bujingo ngenda mulabirawa. I have to go to his church. Ng'akola ki nga yazze. Nze sewa abalokole waliwo bataano nze Levikson mukwano gwange. Pastor Bugembe. Pastor Bugembe is neutral. Tomulangako ng'avuma ddiini. Osanga naye yakikola mu butamanya. Mudra bino bwandyogadde bigamba Pastor Bujingo physically oba mukubira kasina mutegeeza. Bw'aba tu physically ntuulawo ne mugamba kale muteeko ki muntu munnange biri babirya Katonda. Nti omugamba taata wanne wano sasina bubi bwe nayogedde. So it's no problem. Boze ebigendererwa bye biba kikuba this is not his first time okubeera nga akola ebintu by'ekyokuba nti na provoking obusiraamu. Ndowooza bayagalira tuyogereko oba oliawo. I think obwiki tulina byogerako nnyo lwakuba tulina ensonyi wa Mukama waffe anaatulaba tutya nga twaliwo nga bavoola ekyekitabo sebo kulanya ogimanyi. Ekyo ekitabo ekimaze emyaka n'emyaka nti tekikyukamu yadde. Kati gw'ojja n'otandika obisoma ng'obigira bw'oti. It's okay. Osobola olaga abantu ng'omanyi eddiini eno y'Abarabu bokka si mu ngeri eri. Tokivvoola kisome nga bwe kirina okuba. Kubanga akimanyi. By the time he read all those ayahs, he knows. Kitegeera. So sagala nnyo ebeere na nsonga. Kyammanyi message yamutuukako. Ate n'Abasiraamu temulinda bantu mbu kuba mwogerenga. Kati tulinayo Quran competitions n'omwezi nga ali mu 3. Wali eri KCCA grounds. Nenza Abasiraamu bendaba bagula emmeeza betumanyi tebali mugula mmeeza za Quran. Ate nga mulimu n'Abasiraamu
ngate empaka za Qur'ani. Mwewagire simanyi mbadde ne kaposta kange pa ku simu yange seeko kaposta sebo just sente ntono nnyo zino mutwalo oyo guti ate kati bigi promota waffe yasazeewo Allah n'amuwa hidaya naye omanyi obudde mu byendo sebo ffenna betwagala n'abivaamu n'agenda mu kintu ekiri halaali kale tumusapootinge kyekoba empaka tebazimanyi bulungi baziwulira bategeeze nzege ngenda basomera bategeeze ennaku z'omwezi ngenda basomera ate mu bayimbi tulinamu abayimbi 23 February ngenda basomera ngenda soma kyenja okukola nga wentula wali katuuti gongamba nti bikula page weti somera aya weti ongambemu nezimu sozivunulamu ekitono nesebo kati bwemugenda okirigira era abasajja bange bonna twetegese dda bakingisaha abasiramu bange mbamanyi ba edikenzo musozi alina okubeerawo naye yagambye kati yatandise okusoma ki agenda kwejjukanya essuula tulina otutula ssebo tutulenewumma tutulenewumma era tugenda beerawo naye temutusaba balo no Qur'ani ne muje tubasomere Qur'ani basabe zi aya ate gwe manya nti no kino ekinkyogenda oyingiranga kuyingira buyingizi ofuna empeera kituufu kuyingira buyingizi kusasula busasuze tiketi era njala kulaba ku basiraamu bankyalenjingeyo kuba nze emmeeza yange ngenda gigula si bya riya Allah nze ammanyi saagala byakweraga naye ngenda gigula lwa nsonga kintu kya busiraamu kuba kuddiza busiraamu bwo temujja veriseo mugambe bavuma eddiini yammwe ate nga temugisapootinga oyogera ngaani twagala abantu aboogera nga balumirirwa kati sebo ennaku z'omwezi ezo nga 23 February tugenda beerawo gye bayitanga KCCA grounds olaba ku Zoe we nakolera ekigulu kati eyeddaka ezo grounds za KCC tugenda okukolera tugenda beerawo bamaseeka bangi bonna bemumanyi abasinga bakonfaminze naffe gwe tuli jangu kusomera omusu waffe oba mwagamba weemu kati nsobba waamu naye njabba wakoolo inshallah kale barakallahu fiik okuba nti munnaye omwaka byogamba nti kati guno omwaka fenayingidde omwaka omupya bino byentandikirako gwe nga Modra mirimu gyange gye nsinga okufaako n'abantu bange famire yange kuba bulungi tewali nnyo byendiko tewali nnyo byoliko music endongo ngenda gikuba era ngenda gikuba jasi kuginyikizaamuko bakati emyaka gyaffe egy'endongo tuli mu gisembayo era awo wennyini twagala tuvugenga ebintu ebimu tetwagala bibuusa maaso gw'omu ku bayimbi abayimbako mu nkuuka right era oluvannyuma ne tulaba abayimbi nga bavaayo ne bakola disorganization eyali owa Panda abasajja saidi ya Alien Skin ne bakuba abasajja ne bavaayo ne bakuba abantu abali mu audience kino nga gwe Modra what's you say about this kino ekikolwa kyabaawo nti munnaye oli mwana wa ghetto munno ate n'avaayo ne bakuba abaana abali mu audience what's you say about this singa nnyo sseko ekyo kuba ye nga ye abamanyi lwaki akikoze era yabamanyi kyakifunamu osanga waliwo abamukuba obucupa abakubaani jukira abantu kati nabayone gwe nalaba babagala yakasukira bebekulu akacupa era naye ne bamulaga kati tomanya nze senge gyessaaliwo njogera ku byendabye soogera ku byesitamanyi ate era kubigambibwa nti bw'omukubaawo aba Alien Skin abayaye ne bakuba abantu nabwani bannabiwulidde bw'omukubaawo abayaye Alien Skin abayaye abakuba ate nzenna gwe nabe ng'agamba nze nawa palaso abaana simanyi beeyo simanyi ne dipo gyayogera takyaliyo ajasi kati ensi we yatuuse ya likes buli omaaso okwogera jasi bamweki likes ekitunyizaako bantu baffe kubikkiriza mangu kati ebyaddala mwana nga woomanyi abaffe era tebibawa ebityo
Ate kati Alien Skin era mu bataano be mulimu bataano baffe yakimanyi so agamba muno ate tufune bataano baffe tubatuuma eri bataano baffe nedda ebyali byabwe bo nga bo nze akantu ke nayogerako kakwekuuma kimwongere okwekuuma abasajja batabuse onaagera amazina g'enkima ng'otya emikira okukoona obalaba dduka egwolaba omuntu gwotya akola ki dduka kati ffe abagala olemera mu bizinensi katusibe obuguwa kati kiki kyotegeeza nti Pallaso ku bonna ani atya munne ani alimenta okudduka no whoever feels it it's not about anybody yenna yena awulira nti no kyekyo nga gwe kasita otya ng'odde ebbali ne bonna nga tulaba bakibuli bakibuli era yogaage amazina g'enkima bo bagasobola tebatya mikira kati nze sigasobola ne self defense that's what I talk about nawe obalaba self defense yo nga toyinaawo kudduka guula olutalo lubaluse so kimawo olutalo si lwangu osanga bali beekuba bo bakakole bajja kukuba kutuka ejjo oluusi okutukoleme kudda si byangu tebannabiraba nno ebyekiyayi ebituufu byebyo byatandise kati nabalaba muvemu ebyo simanyi gundi nwanirako gundi gwedde ebbali naye nga nze I'm not involved in any way ntya Allah wange kimanyi lwakuba nze sirina muntu gwe nsobola kunnyonnyola just nti neera we naamukwata agenda kumbuulira gye nakola ki gye yandabamu abantu amenyeyo ne bamanyi nti bano bawa ne wano ne wano Mudra gwe yabawa Pallaso akubaani Alien Skin kati of the two artists ogwawa ku bonna nze sigwawa nze neewagira sina wengwa anti omanya nti ono kyali wange Alien Skin mbeera naye okusinga Pallaso mbeera naye nnyo okusinga Pallaso Pallaso ttaano wange Alien naye ttaano wange Pallaso namusangawo Alien yansangawo yali atandika nga tuli naye Allah n'atuuka n'amugulirawo bangi bagguliddewo nga weetuli naffe atugulidde nga bangi wewali so tesaana kubeeramu ebyo kubanga nze olutalo ne luba wali eri nga kyali wange n'oli era ndaba bulabe. Don't you think kyandibadde beta nti okubeera nti Alien Skin azze luvannyuma lwa Pallaso n'aba nga wa Pallaso ekitiibwa engeri gy'amusanzeewo nga gwe Mudra bwe wajja n'osangawo Pallaso buli omu alina ensonga ze be bamanyi ensonga zaabwe kubeera gye byatandikira mwalaba obutambi oli yakuba oli n'oli naddiza oli kane Pallaso agamba mu kusooka okuba Alien baali bamukoze ki bamusookereza it was malicious yamuyisanga teyamuwanga kitiibwa cause was talking about respect naye nze nga nze sibimanyi kubanga oli asobola okugamba nti yanzannyirako kabadi oli n'agamba nedda byali bituufu yalina amazalawo ng'aganda mu ngeri y'omu endala kati nze ekisinga obulungi kusirika neneefula nemba nga simanyi kubeera simanyi jasinza okwogerako nga ndaba biyinza okuyingirira geto zaffe bagambe nti ate obuzibu buve kirungi Balamu n'akimala bulungi n'abimala nalebo Balamu n'abimala mu ngeri gyeyakoze ki yabimaze that's all we must about Gwoza zino entalo zigenda kubanga zikomaako zwe tulaba nti abayimbi ebintu by'amagaali bisusse okubanga zitandise okubanga zikubagana Bobi Wine bwe tutunira Bobi Wine mabega bwe yabeeranga tetwawulirako mbeera yakuba nti abantu from Firebase bafutu soja from Firebase oba bakubya abantu bwe tetubirabanga ebyabangawo ne beekubanganya ate bali nga babi bali banyiga baddala bwe otuulako ne babebe yabo Kamiri bataano bo ba Bobi bo bakuba bubi ebyabwe byali bya ddala biseera byali that was a Negro era bali bakambwe bano bali bato abayaya bali solid era bava ku mulembe ogwo Alien Mudra ensonga eno gwe nga bw'ogiraba kikyo advice gy'osobola okubeera ng'obayimbi bonna nsaba ceasefire ebalekerawo because oli wakuddiza n'omuddiza tebiggwa at the end of the day you're making losses kale away from that tulina kagundi ke twalabye nga